omusajja we yanobye. That's when Shiba sent that voice note to the wife of the guy. Ng'ategeeza omukyala nti tofaayo baawo ali bulungi, nagezezaako okwogera naye mugambe nti alina okulowoozaako, alina okuteeka first and all that, but now there's another person involved, meaning her baby gwagenda okuzaala naye ali involved. So omukyala alina kimanya. You know? So it doesn't work like that. Kambabulire, you women. Ate buli lwolabanga omukyala ali olubuto, we do maternity shoots, naye oli nakweka omusajja. I am going to mention some celebrities abakweka abasajja. Juliana, tojayo omusajja okulaga lubuto n'omwana okwese, meaning you are either dating a married man oba ng'olina Hajj. Maybe nga toyagala Hajj kolache, toyagala Hajj, like maybe Hajj yakugana mupostinga. You know, there are those rich men abatayagala kolache, abatayagala kuba postinga, yenga respectinga nyo mukazi owewaka. Okitegeera nagamba don't post me. Okitegeera kati byebyo. Juliana, you have to show us your husband. You have to show us the father of your child. Apart from Juliana, waliwo n'omukyalo bulalo nakola yali akola ku Masuze mutya, what's her name? Farida Nakazibwe. Now you're dating a Hajj. Farida tulage omusajjawo. Muvayo wano ne mutulage embuto, and yet you're dismantling people's marriages, you celebrities, because very many men look at you. Songa za batata babies kati buyo babagambye abantu bangi bebuuza omwana wa tata Juliana yani, era waliwo ekibozibozi ekitambula nti omwana nti tata w'omwana wa Shiba nti ye tata w'omwana wa Juliana. Ekibozi ekyo muze mukiwulira. Juliana yavaayo naklarifyinga. Kusooka bagambanga omwana wa muwozi, n'abagamba bannange sina kakwate konna ne first family, era omwana wange talina kakwate konna ne first family. Kakati gye buvuddeko aneno bulijjo batugamba omwana wa Juliana, mwana wa tata wa mwana wa daddy baby wa Shiba. Tetumanye ekituufu kikiriwa, naye Juliana tavangayo okuba ng'ayogera ani taata w'omwana we. Farida Nakazibwe tayogerangako okumanya ani taata w'omwana, okubuulira abantu. Tubiwulira mu nkuubo, tuwulira mu ŋŋambo, kyeva olaba oli avuddeyo n'agamba mbu muveeyo mubyogere. Balina ensonga zaabwe lwaki tebabyogera okolyawo. Bino byonna byekusiza ku Shiba n'ebyabaddewo ne odiyo eyo eyaligize, kyeva olaba nga avuddeyo n'akoobola mbu Juliana ne Farida Nakazibwe mbu baveeyo batulage ani taata w'abaana baabwe. Nze naawe maaso ku lutimbe, naye nga tujja kubanga tugenda mu maaso era tujja kubanga tubitegeera mpola mpola. Ate era essaawa eno wenjogerera waliwo eyasaze omugambo nti Juliana Kanyomozi ali lubuto. Oba kituufu oba nedda sinakitegeera bulungi, naye nga nago gali mu nkuubo gakola ki, gatambula. Nga tuvuddeko munnange oluvannyuma lwa mwana muwala Shifra okukola emboozi, abantu ne bamulaba ng'embeera emuyinze, n'ekyokulya wamante kiwamante, talina kyalina. Ozambe n'agamba ono yali muntu wange, kambeko kemutwalira, bw'atyo n'abiteekamu eggere ne yeesooga ewa Shifra era mutwaliddekoko obuntu bw'okozesa mu bulamu bwa bulijjo. Era omanyi ssebo Shifra tuze okumulabako, Ozambe ayingiddewo ssebo kujja okumulabako banga libadde ddeno. Oluvannyuma lw'okulengera akatambi wali biki ng'alaga bambi tali bulungi yetadde ku buyambi asikidde ddala. Abeno Shifra ati Ozambe amusazeeko Bagamba nti okugaba kuba mwoyo, sigamba nti olina okugaba lwakuba olina bingi, naye n'akatono k'olina osobola okuba nga ogabirako munno.
nga tukyali mu ebyo waliwo akatambi akafulumye ndowooza ke bagamba nti entandikwa ya Honorable Sseggirinya Muhammad ne mukulu Pastor Bujingo nga beeyogerera ekisongovu. Omusumbanga Pastor Bujingo namutunulire bwe nti namalamu n'amaanyi nenga nti omukulu ono alya mmere kitugima abaana kubanga otwalwagezaako okuwakula tajja kulusobola. Abagoberezi buli lunaku lwa Sande baleeta ekiweebwayo bakusaba ozimbe chaki ojinyirize erabike bulungi nnyo naye mu mazima ga Katonda muggulu omuntu gobawe ekiweebwayo geno labe chaki bwefaanana chaki erimu envunza erimu ebiku erimu enkukunyi geno labe Pastor Bujingo wasula bwabatuma lanji agitwala ku njuye bwabatuma emisumaali atwala ku njuye bwabatuma amabaati atwala ku njuye bwabatuma seminti atwala ku njuye endiga nazireka eno nga zisabira mu kiraalo Ebyo byavaako Tevola Balulu yali abuulira yali akudala n'akudalira Honorable Sseggirinya Muhammad n'agamba aliwa mbu yakwatanga obutebe obukalu mbutamanyi oba yabujjangawa n'ateekayo mbu n'agamba leero endiga tezazze owaayi fe bwe tuli gonna ojja kuba era nno nga tukyali wa Bujingo eyo yennyini waliwo omwami yeesoboddewo naye n'agamba nti nange kansimulule essaala enti zisazeemu ebyo byonna Bujingo byasabye nti ne fact nekyakiyenjisabira eterere mirambo girema okuvaawo naye nkisazaamu nyimira mafuta ng'omutume wa Katonda nga nsazaamu essaala ya Bujingo eri eggwanga lino Uganda. Bujingo kyoyagaliza Uganda okubeera tekijja kuba tugaana emirambo mu maka gaffe ate ne mu nnyumba yo Bujingo ŋŋaanamu emirambo okubeera ku baana bo ŋŋaana emirambo okubeera ku mukazi wo Naluswa ŋŋaana n'emirambo okubeera ku mukyala wo Makula. Gwe kyoyagaliza abantu balabe emirambo gwe njiganye okulabika mu nnyumba yo ne mu nnyumba z'abalala giremu okulabika kuba tuteeka okuteekawo enjawulo wakati w'omusajja wa Katonda n'omusajja wa Setaani. Eryo nnyimiridde ng'omusajja wa Katonda okusazaamu buli kyobadde oyagaliza abantu okufuuka. Omwoyo w'okuvuma gwe waleeta ku ggwanga lino ow'okuvuma tumuggyawo. Omwoyo w'okwegulumiza nze ndi kino nze nnyina ne mu kino tumusazaamu. Omwoyo gw'olese okwawulayawula ne mu bibiina eby'obufuzi n'otandika okuleeta okwawulayawula mu kkanisa ekyo ekintu kiva eri Setaani. Fe ab'ekkanisa nze ndi nsumba abanuupu nsumba ab'eNRM nsumba ab'FDC sireeta kwawulayawula. Ogwo omwoyo ngusazaamu mu linnya lya Yesu. Ogutandika okuddira ab'ebitiibwa nga ba Bobi Wine ne gutandika obbajerega ne gutandika obbayisaamu amaaso nkisazaamu. Oyinza otya okukola statement egamba nti bw'ataba Museveni n'ali badde nafa. Wazaalibwa ku mulembe gwa Idi Amin musajja wazaalibwa ku mulembe gwa Idi Amin bw'oba muto oyina emyaka 5 nga mwena kakati mulembe gwa Idi Amin gwe wazaalibwa Museveni yali afuga lwaki tewafa ku gwa Idi Amin. Essaala eyo eteeka okuva mu muntu ng'ali desperate. Tuyina ekintu kye tuyita desperate prayer. Essaala nga oli desperate owedde kuba obwedde agisaba nga nokaba amaziga g'omusajja ago agaggonya ago gajja oli desperate. Kati Bujingo amazima omuntu yeetaaga okusabira mu Uganda ye Pastor Bujingo ali desperate gy'ayina eva mu kibbo eri mu kibbo ekibbo kya Bujingo kikalidde. Ensonga zonna ekimusabisa bwe kityo ensonga kibbo ekibbo kikalidde. Mu Bayibuli mulimu ekyawandiikibwa ekigamba nti essogolero likaze essogolero terikyali mu kantu. Embuzi tezikyazaala nga n'ensolo kutale n'ente tezikyaleeta mata naye eyayogera ekyo n'agamba nti naye ne mu ekyo nja kugulumiza Mukama kubanga Mukama yakuwaga emaanyi gange. Kati Bujingo kyalemereddwa nti ekibbo nga kikaze ennimiro tezikyabala abantu abaleetanga ebimu eby'ekkumi tebakyaleeta abaasiganga ensigo abaleetanga eza Pentagon tebakyaleeta. Kakati weetaaga wenywereze mu Mukama naye agezezzaako ne yeenywereza mu gavumenti eya muhozi we yagambye tagenda kwesimbawo n'akuba enkyukira mangu ddala n'addayo mu ya Museveni. Kati Museveni kakati olabira ddala omuntu ali desperate era Bujingo oli desperate. Era bwe tuba singa abasumba mu Uganda batege twalikozeyo olukuŋŋaana nga lwakusabira Bujingo yekka ng'abasumba kubanga eyo desperation oyinza okwetuga oyinza okufiira mu buliri cardiac arrest n'ozikira. Banka ezatenderezanga sente zo nnyingi buli lunaku abankinga buli lunaku twamusanganga mu layini abankinga lanchawa takyabankinga. Omuntu asobola okufiira mu kkanisa newa Pastor Yiga waliwo omuntu oyafiira mu kkanisa. Ekyo si ekintu ekiri akuba abantu ajja mu kkanisa
asobola okufiiramu bala okuvaayo nonyonyola naye lwakuba nti kakati bo oba kifaananyi kibi okufiira mu kkanisa kale kiyinza okuba ekibi naye asobola okufiiramu naye kyetugamba nti ate bw'afiiramu ng'ate ono omusumba wiiki emu ate n'asumulula essaala ekwata ku mirambo ng'atugamba nti tufe emirambo gireme okuva mu maka gaffe nga ggwani ssebo bugingo nga ggwani alagira abantu emirambo gibeere mu mayumba gaabwe nga tebagiziika guno gufa n'enkya ne gufa yiggwe ofunira wanga ng'abantu bafudde bayibuli egamba nti katonda tasanyukira kufa kwa mubi olwo olunyiriri olw'essimba gwe lwaki osanyukira okufa kw'omubi bayibuli egamba katonda tasanyukira kufa kwa mubi yadde mubi atya maama fiina ne bwa tasanyuka kimunyiiza lwaki maama fiina afudde naye kati gwe bugingo lwaki osanyukira okufa kw'omubi kitegeeza tolina katonda oyo katonda gw'oweereza kati leka nkutegeeza bugingo kyabadde asumulula kati kino nno kiri spiritual ab'omwoyo bagenda kitegeera nze bwe nawulira essaala ya bugingo netegeera nti ekyoyo ekiri mu bugingo alina omusambwa ogwali e Rwanda mu 94 ogwata abantu abetta e Rwanda emirambo ne gimaamira awo ne gitandika okutambulira ku nnyanja ku mazzi bugingo yessaala gye yasabye ayagala ekyali e Rwanda mu 94 emirambo egyo girabike buli wamu tuyita talent ezo tuzaalibwa nazo eziri inbuilt katonda yatuzaala tuyina yatutonda nga tuyina ebitone kati ebitone ebimu bikwatagana kati gamba mulimu abantu ng'oli yazaalibwa alina talenti y'okwogera amatiza ayogera bulungi amatiza eddoboozi lye litegeerekeka n'okumatiza amatiza eyo talenti kati si kya buli omu kati abaako waliwo emirimu mu talenti eyo mwagwa asobola okubeera memba wa parliament era buli omu n'agamba omusajja ono bannanga ate asobola okubeera pasito omulungi kati oli n'agayita amafuta tyo omusumba oyo ayogera ebigambo bibiriko amafuta nga si mafuta talenti gye tuzannyiramu kuba kati olwaleero nyina abantu bemmanyi nti si balokole naye nga balina talenti olwaleero nendeeta Frank Agashumba nti oli pasita ayinza obuteetaaga kutendeka nnyo endiga zigoberera ayinza okwogera abantu ne bawuliriza ne bagoberera kakati nze abantu abamu ayogera ne ngamba oyo talent say anointing ekifaananyi kye yajjiramu bayibuli ekyogera bulungi nti balijja bambadde amaliba g'endiga naye ng'olususu si lwa ndiga naye nga balina gye batta endiga ne bambala amaliba gaayo naye kati kino kifaanana kitya nti abantu bwe batyo baba balina bye baawulira abantu abalina katonda nga boogera ne bambala ekifaananyi ekyo ne bajja nabo baweereze mu kifaananyi kiri eky'endiga naye munda amazima gennyini omusege gwa bugingo oguli munda gwatandise okuvaayo kungulu ebadde endiga ng'era tugiraba ng'endiga eyambadde ebyoya by'endiga naye nga munda waliyo omusege omukusike omusege obwo bwe guvaayo ensi ejja kutya gutandise okuvaayo kati wuliriza abantu baali bakyali awo gwe weetegereze omusajja nze bugingo yatandika bulungi nga yeesabise ebyoya by'endiga ku Baati Valley yali abyesabise bulungi ate ekirala nga sinnagenda ku bugingo nsooka okunenya abasumba omusumba omu gwe bayita Dr. Joseph Serwadda munenya lwaki munenya ku lwa bugingo kubanga Dr. Joseph Serwadda atukussaamu ekitiibwa oli musajja wa Katonda oweereza ebbanga naye bwe yatandika Impact Radio kakati abantu abaali ebbalibbali ne batandika okuga nti twagala kulonda pulezidenti w'abawuliriza kati mu bitundu by'ennakawo eyo ne baga nti pulezidenti w'abawuliriza ne balonda omutembeeyi ng'omutembeeyi akuba amasimu ku leediyo omutembeeyi nga bw'omanyiira enkola z'abatembeeyi baddaga bugingo omutembeeyi nga ayina akasimu ke nga buli kaseera abeera kule titititi nze pulezidenti w'abawuliriza ku Impact FM kati n'akwata obwongo obw'abantu kati olumu bayita abawuliriza rediyo eyo abakubi b'amasimu nga bugingo awambye kati bw'ajje wa Serwadda ndooza n'alaba nti omuntu ono ettutumu lyakoze nga tali ali eri bwe simulabuukirira ne musembeza ayinza okufuuka ekyamaanyi kati bugingo okuva mu butembeeyi ne pulezidenti w'abawuliriza omukubi w'abasimu nga bano bangi abaakubanga amasimu ebiseera ebyo simanya balubakyoya bo nga bakubira ku sayidi eri mukwano gwa simanya waliwo ono we waffe ku munaku Isima Lubega ekibibi mukwano gwange gundi Muwanga Lutaaya kati deputy RDC mukwano gwange
abo bakubanga amasimu tiimu enkubi y'amasimu kati nga ye Bugingo agakuba ku side erindala si yabyabufuzi ku radio ez'obulokole kati bwajjewa Dr. Joseph Serwadda nettutumulira erya pulezidenti w'abawuliriza Dr. Serwadda kye yakola yamuweerawo office n'amutikkira obwa past tatendekeddwa tagenzeeko mu Bible College obutembeyi bwonna n'abuleeta n'abuteeka ku kituufu ebya Bugingo tebiggwayo oba olowooza biweddeyo ogenda okulaba kino kizze oba olowooza kiweddeyo ogenda okulaba kino kizze naye nga bo abantu beeyongera okuba nga bamuwaako bwino bingi nnyo byetugenda okuba nga tukuwa nga tuvuddeko eyo munnange tulaba nti omuyimbi Kingsa yatreatinze omuyimbi Carol Nantongo ku birthday ye n'olusaniya era n'abayimbi abalala ne bamusiima nnyo ebintu byakola abamu ne batuuka n'okugamba nti weewaawo yasaanidde okubeera omuyimbi oba pulezidenti w'abayimbi maliramu baba nga saizi ya Bugingo kati nonendo malawo manye kunanga Bugingo era mugere kudamu okundaba bannange kabaka yasiimye bannange. This is a blessing. Kalo takirabanga olusani olwenkana luti omanyi emmere gyona amalawo bagiza kyamisana gyona aleete paka kyagulo naye leero nomwato kya wiiki si kyamisana Kings lusani yejjatuwaayo ku lusani yakuba n'aba ku tebo naye ndoza twete ku lusani yakummere abanagula tebo n'olusaniya akatere gyokomoka okukalya nako kenyini okuyingira terekinga his number one fan kale namayanja Rehma King loves you so much. King loves you so much. Number one fan in Namayanja Rehma exclusive naye leero akutte biri inclusive naye King okikuluusya waliwo alabye abaana ano nga balya n'agamba abo nze okubaliisa wakiri ompa n'embambaza naye balidde ate bamativu Kings lusaniya tuli eno ku lubiri naye nno bano boolaba basabye supu oba kati bagenda sabaki bannange tukyaliira ddala so noyagala situlo lusaniya waayi linako katono ate ye Bajo atabukidde Bebe Cool omanyi Bajo naye walemera ku kintu alemerako atabukidde Bebe Cool era natuuka n'okugamba nti ye ayogera ku muntu gw'amanyi era gwe yali ayambyeko nti waba byayogera abyewakana aveeyo amulumize nti olimba kubinaje bekiwala bakita kijjasi kyona kirina amakudde amatama gali ga Bajjo kifaana oluba lw'embizi kibeera ku TikTok bajja mabengono muveeko mabengono wanga era ngenda kumala mwenti ekiwala kyona kingi wangulu kiringa ka skeleton waskini ng'omusota gwa timba ekiwala simanyi bikaddama biri okwo ebivumu wabijja ludda weebivumu ekikazi ngavudde ku kino ekiri ku mpeke capsules sinyago suspect capsules yakyo kyebyo Bajjo manyi bikomba box kakati kida bandeke banyina because let me tell you this quiz nakwasa kakola program nga nabusungu onyiziza niye ateze kukoze ekyo zisine kinakoze I have anger ojja kunkubira bwerere I'm very annoyed ekikusajja nekibaya Bajja Faku bebe chali chikwende echo Bebe Cool. Bebe Cool ali muwadde sede nkugamba. Na muwa sponsorship ya Carlos Baga.
ne muwa sponsorship ya Darling Uganda ne muwa sente mu bivulu 10 milioni 10 babe kula je mugunda ye wakani kakato obukafanya buvu wembanga njogera ku bantu manya I know people I'm talking about. I'm not talking out of the blue. Kamilioni taliwo njogedde kamilioni ne usungu bukuli bubibbe obato koma wano tujiveko kubanga bwemba nino obusungu point nemo okujjayo because I feel like crying with those kadama abakadama baleke kubanga bagenda kumfula an idiot ebyo munnaffe nga wobiwulidde nga nkujjukizamu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde sigala naffe tavaawo.